Amaanyi n'obuyinza biri mu mikono gyammwe, buvunaanyizibwa ku mmwe. Kayindo Otafiire avuddeyo era omulundi omulala n'abaako ensonga za ttaanya eri bannayuganda, n'abakuutira nti tewabaayo muntu n'omu avaayo kubatiisatiisa. Obuyinza n'amaanyi n'obufuzi bwonna ne governance biri mu mikono gyammwe. Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Weebale kwekuumira ku mayengo gano ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo. Kimanyi temuva ku Yugi Updates TV mubeerako. Mwebalemu abasharinga, abakomentinga, abasubscribinga, mwenna mbeebazaako nnyo nammwe ababeerako ne muwuliriza kye tuba tubaleetedde. Kaakati saagala balwisaayo. Jeno Kayindo Otafiire ng'asinziira ku mukolo gwa Mwami Museveni gwe yabadde ayitiddwako okubanga naye y'omu ku bagenyi abaakiise ku ritayamenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo ogwo. Kaakati Kayindo Otafiire yasinzidde okwo n'agamba bannayuganda nti mukimanye obuyinza n'obufuzi n'obukulembeze buli mu mikono gyammwe. Tewavaayo n'omuntu n'omu abatiisatiisa n'abalimba nti obuyinza tebuli mu mikono gyammwe, buli mu mikono gyammwe, mwabavunaanyizibwako. Avuddeyo n'agamba nti bwe tuba tutunuulidde kalulu kano aka 2026 aka presidential elections mu Uganda, yavuddeyo ng'agamba nti Yoweri Kaguta Museveni talina kubanga abalondera successor, omusika agenda okuba ng'asikirira entebe. N'agamba kubanga gavumenti ya Uganda ebirongingibwa na bannayuganda, bantu bannayuganda, mmwe abantu, gavumenti eno yammwe, nti era kijja kubeera kikyamu nnyo Pulezidenti Museveni okuba ng'anokulayo omuntu n'omu okuba nga ye musika agenda okuba ng'amusikira. Era n'agamba nti Uganda eno okuva n'olwaleero mu kitegeere teowuninga na Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Museveni si ye nannyini Uganda eno. Uganda owuningibwa n'abantu, era ekyo mu kitegeere. Era temukkiriza nsonga n'emu Museveni gy'abagamba bw'agenda ku appointinga omuntu n'omu ajje asikire entebe eno, obwo buyinza tabuyina. N'agamba singa yalina obuyinza ng'era entebe ya busika, yandibadde tajja ng'abeetoolooleramu ng'anoonya obululu. Yandibadde asigalayo ewuwe mu State House n'atuula n'asonga busonzi judiciary n'esobola okuba ng'emulangirira. Naye olw'okubanga ajja n'anoonya obululu mu mmwe, kitegeeza ki? Kitegeeza nti obuyinza buli mu mmwe bantu, era tebabalimba nti nno agenda kuva eri alonda omusika asikire entebe. Jjukira bino yabadde abyogerera wali ku mukolo gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku ritayamenti. Bino abyogera oluvannyuma nga ebbanga lyakayita ttono nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi ng'amaze okuba ng'anawunsinga eri eggwanga nti teri civilian n'omu ajja kutuula ku ntebe ya bukulembeze nga kitaawe Mwami Museveni avuddeko. N'agamba nti nno era ng'ab'amagye tebajja kukikkiriza ekyo. Kino ekintu ekyakwata tensioni y'abantu enkumi n'enkumi saako ne bannabyabufuzi mu Uganda kyabakuba ekikwe. Era bino Kayindo Otafiire bye yasinziddeko okukola remarks ezo. Era n'agamba nti pulezidenti obufuzi obwadde presidency ya Uganda teowuningibwa na Pulezidenti Museveni.
era ekyo mulina okkimanya. Bino Muhoozi bye yayogedde byalese abakulembeze b'ebibiina naddala eky'opposition nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bawuniikiridde beebuuza ebigambo ng'ebyo biyinza okwogerwa ate ng'abyogera yennyini mukulu komanda mu magye n'avaayo n'ayogera statement ng'eyo nti amagye tegajja kubanga gakkiriza. Kitegeeza ki? Jjukira abadde naye akavujjaalangire nti tagenda kubanga yeesimbawo mu kalulu ka 2026 presidential elections, tagenda kubanga alabikirako ku ballot paper ng'agamba abawagizi be n'abagamba era abawagizi be babaakinge kitaawe Mwami Museveni. Kitegeeza ki? Kitegeeza wano wandibaawo olukwe olw'okubanga Muhoozi atidde akalulu olwokaano n'ayagala bajje bawambe buwambi ggwanga. Nze mbuuza bubuuza bwe kityo olowooza bwe kiri? Kubanga omuntu omwana okugamba nti sigenda kulabikira ku ballot paper n'agamba abawagizi be babaakinge Mwami Museveni ate n'abamu n'abakubiriza nti mwesimbewo ku bifo bya bwa member of parliament. Dakiika emu n'akugamba nti amagye tegagenda kubanga gakkiriza civilian n'omu okubanga atuula ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, ti amagye tegajja mukkiriza. N'abagamba newankubadde nti abanga ategeeza nti newankubadde nti sigenda kulabikira ku ballot paper olwokaano lw'akalulu nduvuddemu olwa 2026 elections, tekitegeeza nti nno sirifuga. Kino kyalinga ategeeza kitegeeza nti nno mubindekere tulina pulaani B eyiza oba okuwamba obuyinza oba kyekyo nga balina ekirala kibakola ki kibateekateeka. Just kirowoozo gw'olowooza ki gwe mukwano gwange ali eyo? Jangu mu comment section sharinga, likinga, subscribinga. Mbagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Tugenda kuba tubaleetera information omulala mungi nnyo bwe kyoba okola subscribinga, busubscribinzi, sharinga, commentinga, tugenda kuba nga tukutuusaako information. Mbagala nnyo.